Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Wano tekemu simu wano tulabe okulu ono namuko obuzibu tumuyambeko tulabe. Yogera ko nnyo, yogera ne Katongole omutongole. Ne Katongole mutongole. Jongezeko naawe. Jongezizaako awo wekoma. Kati oliwa? Kati ndi wano Makerere Kikoni. Makerere Kikoni. Esewo. Wabangambye oyagala kuzuula mukazi wo Mama Pius yakoze eki? Mwembeera y'entategeera twajja ne tusobagana mukaawo. Tubanga tetulikwatagana okumala ebbanga lya myaka zigenda myaka 6. Myaka 6 nga temukwatagana? Nga tetulikwatagana. Naye ng'omulinamu n'abaana? Abaana 4. Banaye abaana nga bangi nnyo. Ate nga mbadde mulina wano naye nga ndaba alinamu embeera gye ndi kulaba nga si ntereevu naye njagala nzuule bali owa bodaboda gwe ntira okulaba mu ssimu ye buli kaseera. Nga essimu ye erimu bodaboda? Nga amukubira ne babeerako ne meeting gye bakwatagana naye nga amuyamba ki ng'ate si yamuleetera ebintu. Oba omukazi wamwendako naawe manyi abakazi bakyuka mubenzeeko. Omuntu muludde naye kyenda mwenda namujja ki? Tomwendangako? Sinamukombeera yona tobana limulese. Nimbunze ni musajja munno mbuulira amazima. Takwatirangako mu nsobi na kikazi kirala kyonna. Mazenga yalimoko jasinga nali mulese ejja n'ezigeno naye nga ntira omusingana n'abantu abalina obupiira bwa kondo muzinga singana mukeezi. Nga gw'omusanga ye takusangangako. Nembubuuza buno obuntu bujja butya mu keesi n'angamba abo abaatase babadde bayita wano ne babutugabira ne mbuteeka mu keesi. Nenkumaawo kati bwe naliddayo weekend ey'okubiri ku weekend yalina akabbala ke yali akolamu nga ka anti we nemusinganiza nga alina omusajja amutuddeko ku bisanzekere ng'amuleze olwoddi 99 nemugjayo ejjinja nemuleeta ne Kampala kati mulina eno naye bwe yatuuka eno kati ntandise okusuubiramu nti babiri bye nalabanga eri ayinza okuba kati saino byatandise okukola. Kati alabika abuukidde owa bodaboda. Nesaawe nalina si oyo yekka n'abalala kati alina bizinesi abaninga naye nga tosobola nakutegeera oba alwaninga bizinesi. Anayi kitegeeza mukazi wo alabika alimu embaligabaliga. Kati mbaze ndowooza nti kiyinza okubaamu sinamufata. Oba waakawo wambwa omanyi nawe oyinza okuba oli awo weewaana omukazi omulinamu abaana bana naye nga tolina waaka. Ebyawaka kyo kibeerawo naye nga nze waka mbadde ntambuza. Tolina waaka kyali wange wewaakawo wati. Toyinza kuweza abaana banange omuntu ogamba talina waaka. Ebbanga lye mbadde muleseemu eryo erirese embeera eyo nga twakyankalanamu nemala emyaka 3 nga nebakaze. Nga naye yeebaka yekka naye weebaka wekka. Emyaka nze nsula mu mirimo zange gye nkola naye nga ziri kumpi niwe tuweze enyumba yeebakamu nga bwe kimu mba nkiraba n'emisana tubiitinga. Emyaka 3 nga tukwatagana naye. Nga tewali kawolongojjo myaka 3. Tewali. Kati nga gw'osuubira myaka 3 sebo omukazi anaabeerawo nga tewali yadde abala olupapulo olumu bwe ruti peegi emu yokka bweyeti ddala. Embeera ye yali ekyuse nga tuyinza okuleetamu obutabanguko kuzinga n'ogenda tuyinza okufunamu obuzibu n'ensooka amutamuko katono kati mu mbeera eyo okukyuka natuuka ku ebyo essaawa emu byalimu. Kati kiki ky'oyagala tukole? Badde njagala kutegeera owa booda ono akola mulimu ki? Oyagala kulaba oba owa booda yamutwazaganya? Owa booda ono kuba tusi twaliko ne meeting ne n'angamba owa booda mutuma bintu bye. Ono gwe wangambye gwe bayita misaaki? Nedda oyo misaaki ate musanji wange oyo muganda yatwala mutowe. Gwe bayita Roni? Naye nga ye manu mu simu yawandikamu Michael booda mu simu ye. Yateekamu Michael? Yateekamu Michael kati nze bwe yakuba essimu naye ndabanga ereeta erinnya eryo linateeko ono erinnya lye lyerino naye nga muli ye. Kati omukyalo ono abeera wuwe waka wennyini? Awe naali waka naye nsuubira nti tali ku leediyo nesaa naali waka. Essaawa eno gye mulimu ebitabo obala? Tewali nkugambye era juzi we twali mu meeting n'angamba kati nga bamaze okutuula atuteesiza ngamba mudde. Omukyalo obeera naye waka naye tobala yadde olupapula olumu bwe ruti yadde ka half page. Taata wange kyendiko nza kimanyi kyendiko olaba bugingo we kiranze bugingo yagenda okutabuka n'ebyo ebintu nga bitandika kati olw'okuba yalina ssente n'akola ekikyo ne kikwatayo maamu naye nga bugingo eyatabukira nga nze kyange kyasiraalasiraana dda.
kati obeerawo otya omukazi ng'omulaba awaka waali naye tewali era ennaku gyendimu yeeyo kati juze twali mu meeting ne batugamba muddeyo mukwatagane kati we nazzeeyo okuyingira ku kisenge n'atuuza wansi n'agamba kati gwewe bake wansize ne bake wano waggulu tokuteeko kabaleka bamutaganjuladde omukyala takyakulabamu waaka yadde kutunuulira nange naye bajja kusuula ani kubooko baka n'oyo musangi wange naye mulowoozamuko naye ntyala ewange bangambanga bwe ntasobola kukola mirimu zikuleeta bintu byawaka biri kuleeta omukyala n'akola neŋŋamba ekyo si kyekintu singa nga yabadde nga nabikola nga bwekyo emabega tiyandibaddewo okuzaala abaana bana atijjaga okuzuula naye nga nkyo nkimanyi nti gayinza okubaawo embeera eta alina olubuto ensensi nga ntomanya buyinza okubaamu kuba engeri gyeyombyayombya nebuuza omuntu ono kiki oli ku kizibu nange mpulira n'ebyenda binneetokose gambye nze maze ddene era najjako eyo nga nkunoonya naye nga ndaba weetuuse nga ndi ku kisenge kwe osula wansi ku buliri bwe ekitanda kyo kyeweegulira era kati ye yanteese wansi n'agamba osulaawo enaku mukaaga okosembere wendi kati tosobola kusemberayo mukaaga tetuwodde eyo kyogamba tosobola yadde okusooba eri wadde kusoba era woosoobera nga amateeka gakuluma ewaayi ne bw'osooba ku munaana ogw'ekiro n'osooba nga kakapa kyogamba akuwulira tosobola kuba ngenda omulaba nga n'ekiro ngenda okubatuuzibyewo ng'alina amasimu olusi gayogeraganya ku simu gwe beera mukakkamu nze ye nakkubira mukazi mukazi tomukubira amaka gajja kusasika ngeri gye twatudde mu buuti tomukubira beerako tulabe kazisewo muko sebo muko gye bali kale sebo n'ogamba ki ndi omulungi n'obasagamba olunyankole omulire muzeeyi Ombulire. Oyagala njogera olunyankole nonga njogera oluganda. Ndi Luganda tumanyi nnyo kusenga ku Runyankole kati nalulabira. Njogera Luganda? Yes sir. Nango Luganda sirumanyi bulungi anti nze ndi brother wa Justin. Justin yomanyi. Justin? Mama Pius. Yes sir yomanyi. Yabadangamba mwawo nangamba biki mbu ayagala tutandika okuplaninga. Omanyi waliwo proti ke yabadde mupangere eno ke yaguze. Ne kati ayagala korabe tugende okoleki tuyambe ko tukamalirize tutandiko kazimba naye yangambye bintu bya kyama kale kati simanyi oliwa nja kuvira nkubule kubati ndiko meeting katono kati sokoveko meeting katono mpa muda kika 5 zokka kye kugamba kikuru okay nja kuvira nkubule wenga alinda ko mpa muda kikemu kye ngamba esoko deke bari zino nsonga nkuru yes nja ompulira yeah Alright. Bali mu meeting naye ayinza okuba ayagala kukubira ono madamu ate nze kankubire madamu njamujjamu ekituufu naye togeza nti ali ku rediyo asisobola gwebeera mukakkamu nze nja mufuna wanji yebaleko nnyabo ompora nkuwulira nengo oyogera mpola kiki oli mulwadde mulwadde kiki kati mbadde nkubiddwa wano ku poliisi waliwo omwami gwe tukutte wano n'agamba nti no baawo tubadde twagala tufune omuntu asobola okumweyimirira abadde alina omuntu gwaweese ne bagwa ku accident naye ng'obuzibu accident gye bagudde kate yatomedde ng'ate aweese omwami gwe mukutte yani omwami gwe tukutte identity yeye wano oba ye Broni oba ye Roni oba Broni wa boda natugambye mukubire mukyala wange sebo ndaba erongo namba kubanze simumanyi sirina wa boda sirinaki toyina wa boda bawo ba mukwano gwo mu mikwano kuga mulimu omukwano enti obuuno mukwano ate okunyamba nti abadde anyamba naye sirina wa munda nyanyamba naye ate lwaki atugambye nti nno baawo oyo simumanyi amusole kirabika rongo namba. It is not a wrong number. Gwe mukyala Justin sibe kiri sebo Mr. Rongo namba sagala ombonye ku simu yange wesonye simu ya sagala kamanyiro omusiru gwe mazi why kugambye oyo ajja kutegeera
kati kigenda kunyokagana naye. Mugenda kunyoka. Kati awo simanyi bwe namutandika onayingira bwati nga ntandikako. Obabadde ngambye nti omukubira nga amanyisa kitakojja mujja mu kibuga. Anyoka ki? Sokoleke. Kwoli? Sebo nkubulire. Mama Pius. Gwo yagala okusiba sagala kamanyiro va kusimu ndi muntu mukulu sagala toddanga mukumanyira ku simu yange owulidde. Mama Pius no kumanyira abantu buli omu mumanyira ku. Uliriza Mama Pius. Kamanyiro kendo manyirira abala owulidde. Uliriza. Gwe ngendo siba owulidde oba musiba musire sina muntu sina. Mama Pius no katongolo mutongole uliriza. Katongolo mutongolo yakugambye sagala ku machanji berako ekironji berako sagala. Kati Mama Pius uliriza nze katongole nze njogera naawe. Katongole balobosamisana. Balobosamisana. Oya kuliko atwewunge dogoye muzunza ulidde. Ani? Unza sagala kamanyiro. Mama Pius uliriza. Gwo sana okusibiwa ulidde sebo. Uliriza. Mpuliriza biki? Kati Mama Pius lwaki owonya omusajja nga omwendako? Mwendako yali yankuteko. Omwendako nowa boda. Akamanyiro alobya kubona musajja watutagwana mu gundi. Omusajja wamulogaloga omusajja omusuza wansi. Lwaki omusuza wansi? Oyinza otya okubeera n'omusajja ng'omusuza wansi tokyamukiriza yadde okubala yadde akapapula yadde kakoota k'olupapula tabalaako yadde. Anti teyesobola ate bawo omuntu atamanyi kubala mpapula. Okakasa omusajja akuzaalamu abaana abanamu teyesobola. Gendo gamba abeewammwe ezo gendo nze sebo nze omuteeso w'ebusoga sajja ategera tamansamasa bigambo mu bantu. Omuteeso w'ebusoga oli mwenzi. Oli mwenzi. Toddamu okumanyirira omusajja omukulu azibira ebyamaka nga zibwensirikira ebyama by'okumusuza wansi. Gwe omanje kitegeze omusajja n'asooba ku saa 8 ogw'ekiro n'omugoba n'asooba ku makya n'omugoba myaka 3 tabala yadde akapapula. Mbuuza omuntu wagoba nti munaye sikyayagala ate mbizi eri ebiseseme oba agoba omuntu n'agenda ate mangu ago nti owaaye jangu ngyeko oli mbizi oli ebisesemye. Kati olaajanya waki omulaajanya? Yagoba kati ate erajanya biki? Yagoba omwendako wafuna abalala. Aja pimala wewe yakoma. Pimala wewe yakoma nga abantu bayisa wodda wonna bayonona wodda. Bambi sorry. Mama Pius sonyiwa omusajja. Beera ng'omuntu omukulu mubuuze nsigo agoba omukazi. Tagobanga kangambye amazima ate yagobanga muli maka bwegamu. Yangobanza olw'abaala n'otuula beera ng'omusajja musetolinga mutuuze waffe omugambe nti ate tawaayiza ebitaaliwo. Kati muwulira mugamba akole ki? Adduke mu maka agende. Nze ate nali muganda nze gwe yagamba okuvaawo ate bwe ngambanga era nti Mama Pius tubeere mu maka. Lwaki oyagala owa booda? Wa booda ki? Oyo gwe mbadde nkubuuza. Kati nga ggwe n'otandika okunkubira oyaba musajja mwanyinaze wankubira oyaba musajja ne muganda wange bwankubira oyaba musajja obulyo buba. Kakati gwe emyaka 3 kyogamba gwe osobola okubeerawo senga tewabaluka dda gwe n'otulika n'ofa nga tolina musajja kukwatako. Nga lwaki sibeerawo nga mbaddewo gira emyaka gyonna. Kati ng'obonyaabonya omusajja wabe lwaki omusuza wansi? Anti mutuuze ng'omusajja. Ngenda mutuuza njogere naye mussonyiwe mukkiriza abaleero olupapula lumu leero. Wafudde katongole oli musajja munne mubuulire okitegedde. Anti kati mukkiriza abaleero olupapula lumu leero. Namugamba agumiikirize ng'omuntu agumiikirize paka ddi mukazi gw'obutemu myaka 3. Nze gwe yagobanga nagumiikiriza paka tewali bye waagumiikiriza nnyabo gw'olina gy'ogenda neweggwera n'omala ennyontayo. Yankwatirayo. Tugenda kutega katongola ajja kukufuna. Ninze banankwata. Kajja kufanza owesoloti nkubuulire nze ate ndi mulala nnyo naye munnaawe olw'ebizinze nyiike zirina ku mutima nze sitalina appetite y'abasajja omusajja oyamalako appetite. Bambi omusajja bambi muweeko olupapula lumu leero. Amanyi ennaku ze nawadde lwaki obeera ng'omuntu nnaku mmeka? Omuwadde ennaku 6. Yazikugambye dda era zinaatera okuggwako ne mugamba agume. Kati agume ennaku 6 zokka. Namugamba bw'akkiriza bino okwesonyiwa bino byatambuliramu ojja kubeerawo wamu ekitegeera. Ebyo byatambuliramu ebya shiriki bibi bitamaka sitaani ayingiramu wakati n'atabula family. Ekyo ekiro ekyajja kyekyo era bw'ataabiveemu
era tujja kwongera tutabuke tujja kulimba atambula no mushiri kale ate bwowajo bagwe musawo we sebo kujimuwe ddala limwongere nedda nze ngenda mugamba biveemu ate abiveemu gwona okolerawa kasenda ku mukaga ziggwako abalayo olumu olupapula lwokka bwe luti amyakulimba anaabala mmeka ate nkubuulire nga gwe musajja munne kankubuulire kino ekisembayo wanaaba akyabitambula mu ffe waffe tebatambulira mu ddo gw'otambulira omukazi yentaanayo gy'oboonoonya kati mugamba ave by'okutambulira omukazi ate nze gwatambulira akateesi y'abantu ye yagissa y'abasajja nabivaako dda era ngumye kati yekitegeeza ngenda kugamba nsooke tukusindikire kakatongole kano kajje then awo omusajja akomewo kakoleki kajje kasooke kakutereeze then awo omusajja alyoka akomewo teri gwe njagala kale gwe beera bulungi Zula muno ku BET Fama ekintabuli ky'omuziki. naye omukyala mutuufu omwami yalayika atambulye nnyo mu shiri kati addukidde ki lwaki adduse oluwulidde omukazi nga bamugambye nti nze katongole omusajja adduse misinde pananga ati omukazi atitira era nedda anti bwanategeera anti kati panange omukazi kyayogera kituufu tasoboka omukyala kyaliko kituufu ayinza nokubona kati bubali eri mutawaanya kati wuyo alinonya amunonyeza masabo omusajja okuloga omukazi akwagali kiba kiki kyeŋŋamba ekyo kyenagambira negamba bale abasajja mutuyambe omuzamu gutulekere gwali gwaffe kuva dda mutwesonyiwe tuloge byaffe mutwagale